waliwo ekintu bulijjo ekimbobya omutwe era nalabye omukulu omu ku TikTok has it idea still something ng'akyogerako ng'agamba nti abazadde tulina ebintu bye tulowooza nti bya bulijjo naye nga si bwe guli. Ng'agamba nti bw'oba oyina ku ssente oba obusobozi teeka omwana mu ssomero erigenda okumuwa connections from the beginning, erigenda okumuyunga ku banne. Teeka omwana ku ssomero erigenda okumuwa recognition nga ne bw'aba agenza okusaba omulimu. Obadde okimanyi nti bw'oba osaba omulimu okusookera ddala essomero gye wasomera oba primary oba secondary lyogera omuntu atinalaga nti ono w'ennamiryango, ono w'eggayaaza, ono w'ennabisunsa, ono wa seeta, ono wa kibuli, ono wa kitovu, ngawulira, ono wa kitende, ono wa nabbingo, ono wa hillview, ono wa homies darling, ono wa Kampala parents. Ngawulira ontegeera awo kyekisookera ddala olugero osooka luba lw'eggudde. Okimanyi nti waliwo essomero nga wafuna first grade ennungi ey'obubonero 4, omulala nga yafuna second grade oba nga yafuna first grade ya bubonero 10-9 naye n'otabeera recognized n'abeera recognized ne muggaba emirimu kubanga bamanyi nti alina kiyajja ku ssomero eyo gye yasomera ekisuka obubonero bwe yafunayo. Kyotegeeza yes nti waliwo values abantu beeyita mu ssomero eryo. Essomero liteekateeka abaana baalyo babeera n'empisa. Onfuna nkufuna kati ng'ovudde ku ekyo waliwo ebintu ebibobya omutwe omukulu oyo akyogeddeko. N'obeera mu bulamu bw'ensi eno naye nga mu buli kitongole kya gavumenti kyonna ekiri mu nsi eno toyinayo obiwo wadde ogi si nti obeetaaga bakuyiseewo wabula ne bwe wandibadde ng'olina emaali gyeyagala okusuubula weetaaga okwebuuza nti bannange emisolo ngisasula ntya nkola ntya. Bwe wandigambye nti nyina omuntu wange waliwo gayi nasoma naye ali mu URA ewadde akolera ku gundi ku branch y'egindi kamukubireko tomuyinaayo. land colleagues n'otuuka ng'oyagala kugenda mulago waliwo obulwadde obuluma omwana wo, obuluma mukazi wo, obuluma bba, obuluma maama wo, taata oba ow'oluganda lwo ne bagamba gezaako emulago naye nga weetaaga kwebuuza nti emulago mujjanjaba brain simanya tumor mulongoosa ebizimba ku bwongo nga weetaaga kukuba ssimu omubuuze naye nga tolina gw'osobola kukubira mulago wadde okukola consultation nga ne mu ddwaliro ly'ekiruddu nga ne mu ddwaliro lya Kawala Health Center 3 nga ne mu nga wonna onoonya muganda wo onoonya obiwo tomulaba, onoonya ogiwo tokola kiri essaawa eyabanga muganda wo. N'otuuka nga mu bulamu ne bw'oba oyagala kukola pulaani ya kizimbe onoonya architecture. Mu ba architecture bonna abakuba zi pulaani ezo onoonyamu gwe wasoma naye wadde akola mu woofiisi y'omu ku bakubi ba pulaani. Ofunze ng'ensi ntomera ntomere. Ng'ensi otomera ntomere mwenna ensi yabagabana. Bw'ogenda okutunula eno mukwano gw'omu ogenda okugira oti ali mu bulamu abutetenkanya, ogenda okuzza eno obulamu abutetenkanya. Amazima nga ba ogi bonna owammanta bawammante bakuyiggira mu kiwato nga kubo onoonya eyamaliriza ne yunivasite n'akubula. Naye ekimu ku ebyo emisingi bazadde baffe mwe baatuteeka nekituleetera ensi okuba nga tulwana nayo nga yeffe abasookerwako nga tolina gw'osobola nti kanneebuuze ku gundi oba ffe abasookerwako buli nsonga etomera gwe mugezi wawonna anti tolina gw'osobola kwebuuzaako ani ate nabo beebuuza ku gwe. Nze naliko mu gurupu emu eyaba obi ne ba ogi ne bamala emyezi gyalinga 6 nga banoonya ekifo basobola okutegekera waakiri akabaga ka get together party. Ne bagaba buli omu aleeta emitwalo egi 5 amazima byagaana. Katuli myaka 3 emiitingi tebangawo 5 gyagaana. Omusingi
omusingi wandiika omusingi ebimu connection zino sinti mpaayo omulimu naye kijja nti at least ne bwoba olina ka business k'otandiseewo weetaaga okubaako ne kyeweebuza. Nze nali njogera n'omusajja omu bamuyita Kasirye muganda wange nga tulina bye tukolako bya URSB bikibiranga waliwo gayi nasoma naye obbi wange twasomerawo ku St. Mark's College Namagoma alimu ebyo ebyagundi bavaliwa ba auditor nagakamukubireko naga nti ndirimu wano tukola biki obbi omulimu takoze gwa bwerere naye olina gw'otuukira ku n'otabeera so green ate nga naye tazze pakasa alina gwakolera gwamanyi oba gwayambako tukitwale nti n'otuuka ng'oyinza n'okwebuuza nti mbadde njagala muba obbi ba ogi nga tolinaamu wadde looya nga gwe example yeffe nga baga example yeye nga gwe example nga gwe border to border. Abazadde tuzadde kati twegamba bazadde baffe bye bataatukolera oluusi olw'obusobozi tugezeeko okubikolera abaana baffe. Bazadde baffe bye bataatukolera tugezeeko okubikolera abaana baffe. Twerekereze abaana baffe bayinza obutafuna mirimu egyo gye basomeredde, bayinza obutafuna mirimu gya kusomerera, naye omwana obbi gwe baasomako naye mu O-level mu A-level mu P7 bwe baatuula ebigezo asobola okumuyisaawo. Ne mu basirikale ba poliisi noba nga toyinayo musirikale oga nti omusajja nga nfutyanka. Ne mu magye toyinayo obi, toyinayo ogi, ne ku level y'obulimisa toyinayo mulimisa gwe wasoma naye. Njagala kuyingira kulima mwanyi naye kati nsobola kukola ntya wamma bwe ngenda ekawanda munnala ebitooke babimpa bitya. Gwe olina okutomera information etandikira ku gwe oyige. Ate olina kyoyogedde si mu bubi, olina statement gy'osooka. Ebyo tuyinza okuba nga tubyogerako nga mulowooza nti Lugonvu alina baakoona. Lugonvu y'omu ku abo. Kyogedde anti mbadde nkugamba olina statement gy'osooseeko gy'ogambye bw'oba olina ku busobozi. Okimanyi si mu bubi naye bazadde baffe ebiseera ebyo baalinamuuko ku busobozi obutono. Baali basobola. Ate kino nkigamba okusoma n'okusomesa kusukka akabonero. Oba ntegeerekeka kusukka akabonero, kusukka first grade eyo ne kuddayo first grade wagijjawa. Kyendagala okutegeeza mu byonna bisukka okumalako siniya ey'omukaaga, bisukka okumalako P7, bisukka okumalako siniya ey'okuna, nekituzaayo P7 wagimalirawa, siniya ey'okuna wagituulirawa, nti siniya ey'omukaaga n'ogituulirawa nti neŋŋenda emmengo nti tujja kuwulira. Okimanyi nti omwana asobola okujja ne gundi tugende ku university omwana eyayitira mu second class upper nga wamaka university naawe n'ova ku university eyo endala si zonna naye ng'eri eyoeyoyo nga wafuna first class degree. Okimanyi nti batunuulira wa second class gwe ne batakuwa. Ayina ebirala bye yalabako ebisukka akabonero ako values. Ayina bingi bye yayiga ng'ali ku Makerere University gwe byotaalaba. So tetutunuulira akabonero kokka, era nze waliwo ebintu ebimu nti eryo essomero liraba lirina akabonero, yes lirina okuba n'akabonero naye nga lirina n'ebirala ebisukka akaki nga lizitowa erinnya. Omwana we yasomerawa, omwana we atuulirawa, jajja okusanga ba obbi ne batikkira ng'abalamuzi enkya n'eggulo, balonze omulamuzi gundi naye nga toliwulira, tolina na ssuubi. Waakiri n'otuuka n'ogamba nti obbi wange si musirikale naye omwana gwe nasoma naye oyo
ngamuga nti abaana b'oyo twasoma ffenna ng'aliwo abaana b'omunene be wasoma nabo kale ye teyafuuka munene naye bw'oba olina w'oyagala okuyita olina kye weetaaga omwana w'omunene oyo asobola okwogerera taata kyebaga nti erinnya lisobola okugulira enzigi. Of course erinnya lye liggula enzigi anti waliwo ogenda nga tebagenda nakutunuulira bubonero bwo waliwo amasomero gesijja kugamba ng'omwana asobola okufuna obubonero 10 ng'aliwo silooti emu omwana nga yafunye obubonero 10 ng'aliwo abaana abalala 3 nga bafunye obubonero 5 ne bamma ow'obutaano ne bawa ow'ekkumi. Okimanyi kyenjogera okitegeera ow'obutaano ne bamumma ow'ekkumi ne bamuwa ne bagaa nti ono avaawa Buddo Junior oyo agende ajja kukola ono avaawa nti ku Hillview yafunye bumeka nti 10 St. Henry's College Kitove ekoma ku bumeka nti ekoma ku 8 naye tumuwe ekyo ekintu buli muzadde yandikirwaniridde ku mwana we kituzzayo kyekiri kye tugambye nti akabonero omwana kayina yakajjawa yakafunirawa eyo diguri gy'oyina wagisomerawa wasomerawo eyo gyetadde Mukama bawa omukisa. Amin.